neyanziza nnyo mukulu Senkubuge n'enkuba yo yatonye kiro ndowooza kutandika ssaawa zibadde nga 7 mpaka ku 9 essaawa zino yo yakedde dda okuggyako nti amawulire amabi agali esayidi eno wiiki eno munansonyiwa tambulidde mu mawulire agatali malungi nnyo naye nga ate tulina okugabatuusaako awo nnaku olwajjo ssaawa zabadde nga 2:3 waliwo akabenje akagudde ku Mbale Tirinyi highway nga kabadde mu bitundu by'emazuba oba ku Tirinyi ku bridge Tirinyi ku nnyanja awo Mpologoma abonna bamanyiwo toyinza kutuuka Mbale nga toyiseewo kaawo taxi zimanyiddwa nnyo nga ziyitibwa timekeeper zitera nnyo okuva e Kampala nga zidda e Bukko ne Kapchorwa so era zo omuntu azimanyiko bulungi tezitikkira mu paaka zitikkira wano nge Nakawa we zipaakinga so nako olwajjo ndowooza yabadde ku misinde y'amaanyi nnyo nebanga yatomedde kitata ki box body ekyabadde kipaakinze nga kifunyemu obuzibuzibu wadde nga tekyabadde na reflectors naye kyabadde kiteeseeko amataala agalaga nti kifunye obuzibu naye olwa speed eno owa taxi gyabaddemu ndowooza teyasobodde kuba nti akiraba mangu yakyekanze n'abanga akikoona oluvannyuma n'atomera ne Fuso mu maaso taxi eno yakutuseeko ekyawaggulu kyonna era nga okusinziira bwe nakubiddeko essimu awo ssaawa zekiro abantegeezezza bagamba nti ye yabazeeko emirambo gyabadde nga 7 abantu abafiiriddewo Mbulaga so naye nga akabenje kabadde kabi nnyo kyo ki taxi body olw'obugumu bwakyo tekyenyenyezaamu wadde okuggyako Fuso ne taxi eno ze zaakoseddwa ennyo era taxi bw'olaba yakutuseeko ekyawaggulu kyonna mu mbeera eno abapoliisi ndowooza batuusewo ssaawa zadde nga 4 okusobola okutoolawo wreckage eno oba mmotoka zino ezabadde zayonoonese katulabe embeera nga bwe yabadde ekiro ekyo ng'abantu bagezaako okutaasa n'abamu bagezezaako n'okubba ate ebitonotono ebyabaddewo QB Jet 3.8P. Ene yakutudde bwe kutuze mu matarati. Ziriemu ziri bbiri. Etomedde kiri mabega. Bwe kiri. Erebodi yakuna wekanga mu. Etomedde. Etomedde wano. Iyo. Kabele ku speed. Hapo bia na ile yako kama hiyo. Hiyo yeriwa. Okay, mukulu Senkubuge embeera bweto bwe yabadde awo ku Mpologoma River ku Tirinyi Road oluguddo oludda wano Embale naye nga mmotoka yo naddala taxi eyo yabadde egenda Kapchorwa oluvannyuma yayongereyo e Bukko tujja kubanga tutegeezebwa biki bameka abafiiriddewo naye nga embeera teyabadde nnungi nnyo olunaku olwajjo ekiro kyajjo wakati ssaawa 2:3 ne 3 nga kawungeezi ako byebyo mukulu Senkubuge sijja kubanga asookawo awo kambadde za kazindaalo tukwasaganye baganda baffe abalala abali mu bitundu eby'enjawulo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.